Wale tokola ensobi n'ogenda n'essente z'omugenzi tujja kufa naawe. Breaking news, Bannayuganda batandise okubanga bakwatibwa wali mu ggwanga lya UAE. Bano beenyigidde mu kubanga babba ssente z'omugenzi, babba amabugo bwe babadde ku zi live ez'enjawulo. Kati bano amannya gatandise okubanga gadisplayingibwa era nga poliisi ntegeezeddwako nti bamaze okubanga bagafuna okusobola okulaba nga bakwatibwa. Naye nga lwaki obubba ssente z'omugenzi? Kale ngenda kubanga naye mukuba maaso ola tewerabira akavidiyo kano kampere ka like subscribinga agwagala okubanga olaba vidiyo bweziti akalimi kakyuse kajja mu notification bell. Bannayuganda ate omutima omubi guno nga mwagujja wamwayonka muyonke situmanyi vidiyo gye ntandise nayo Omukulu Balisa Timo ng'alaga nti wenna nga wakutte ku ssente ogenda kubanga ate okwatibwa ate kitujja kuddamu kubanga wenyigira mu bubbi buno. Kigambibwa miliyoni nga 10 almost zasondeddwa olunaku lw'ejjo wabula nga ezo teziinaako mayitire. Kati awo nyine Bannayuganda basinze ne bagamba kati buli yenyigidde mu kubanga asonda mwenna munoonyezebwa. Era ky'oba okola kwata ab'obuyinza obamanyi abali mu kubanga bategeka mwannyinaze Gloria abe ng'akomawo osobola kubanga obawa akasente. Kati ebyo mbikuletedde wabula nkuletedde ne Don Asia ono nga ayogera ate ku kiki ekyasse omugenzi. Don Asia ki ekyasse omugenzi wamma ekituufu? Kwa byoyogera byonna bituufu. Ekituufu kiri nti ekyasse omugenzi ekituufu tetukimanyi kubanga ne lipooti gye bayogera eya kansa tetunaagiraba. Naye ng'akaweta omugenzi yali akalina kati tetumanyi kansa ye yamusse kaweta ke kamusse naye nga siriimu taliimo kubanga amalwaliro ga wano kasita bakusanga ne siriimu muganda wange bakudipootingirawo nga lumu January. Olunaku lw'ejjo anakuletedde wano ezimu ku live nga bagezaako okubanga basondera Gloria ono mwannyinaze abadde awangalira mu ggwanga lya UAE era nga bano mu kufa kwe ate abamu baagirabyemu nga chance ne batandika okubanga basondasonda akasente okuva mu bantu ab'enjawulo abagala okubanga baleeta omulambo. Kati mu bano ntegeezeddwako nti omukyala ayitibwa Jojo y'omu ku bo waliwo n'amannya amalala masa ogenda kubanga ate mu vidiyo nga kutemera nga vidiyo gye ntandise naye eyo nga Omukulu Balisa Timo akakasa nti bonna bategeerekese era poliisi olunaku olwaliro kumakya wenguzigidde okukola vidiyo eno nga bo bagamba nti bano bagenda kuba banoonyezebwa era bakwatibwe abulambalaba okulaba nga ate tebalekaayo mbeera yonna. Naye nga gwe Munnayuganda lwaki obubba ssente za muno? Tuli mu biseera bya nnaku, maama ali mu nnaku, omwana oyo abadde n'abaana ng'osazeewo kubanga olya ssente ze olw'okuba nti ate gwe olabyemu omukisa. Kibi n'ekikola kye mwakoze era nga bano bagenda tandika okubanga bakwatibwa okusinziira ku galiwo abamu batandise okubanga babakwata. Abantu nno ab'enjawulo abasobera ddala nno 10 be babadde basonda akasente okuva ku ddwaliro. Waliwo amannya agaali ku ddwaliro naye mugenda kukwatibwa nze mbabuulira olw'ensonga nti list ne line up gye nabye eweerezeddwa poliisi amwe muyinza okuba nga temusobola oba si ekyo musobola n'okugenda mwedipooti. Kati ekintu kimu kye mugenda okukola omwami gwe ngenda okuba nga mbalaga maaso awo ono nga yakuliddemu naye ate mwe mubimanyi yakuliddemu okubanga ate buli abasonda. Kati bwe njekubuuliza wamma gwe Munnayuganda andaba omuntu ali ku kyeyo muli mwenna ku kyeyo abamu ku mwenna mwe muli eyo lwaki ate oba olya ssente za muno? Ekikulu ekyo njala tunyuremu wabula nga teweerabira kavidiyo kano kampere ka like subscribinga olw'ensonga information bwet ojja kuba tolina walala wejja gisanga unless wano ku Wonderboy Gigi Handsful Life nze ge mannya gange okuba nga tukutuusaako ebyenjawulo. Kati ensonga eyo nga gitadde ku bbali abantu ab'enjawulo bavuddeyo of course. Omulwadde ate yabadde agulira abajjanjabi emmere. Sindaba omulwadde yabadde agulira abajjanjabi emmere era nga bamunyenyako bati balawo baalaba bamubuuze kati ekiddako bali mugenda mulyenya amatako g'abeewammwe kati bagenda kulya awo kitegeeza abalumiddwa bangi. Awo sinnamanya gye bagenda kulya naye amazima gali. Okay, okusinziira ku ye agamba nti omuwala ono kansa bagamba yaddamu wabula nga abeddwaliro tebanaba kubanga bavaayo nekyetuyita report okusobola okulaba nga oba oli awo eragira ddala nti ebyaddala kansa yabadde aluba ate omuwala ono ayitibwa Gloria ate mu mbeera ey'enjawulo. Mwami we akyayongera okuba nga ye mukazi wa tamanyi kiddako naye nga tojja kusaba Mukama Katonda ayongere okuba nga amugumya ate na bonna abooluganda n'emikwano
nabiro kubanga bagumya ekyaggulo ya kitalo nnyo. Anja kusembayo ne video zino bwe babadde basonda ssente ntegezeddwako nti millions ezisoba mu 9 ziriwo essaawa eno ngezo zabadde zize kati nno Munnayuganda bwinja okukugambira nti kiba kikulu nnyo munnange neweeterekera akasente ko ne bw'obanga oyina family ne bw'obanga oyina oba oliawo obuvunaanyizibwa obw'enjawulo kiba kirungi at least mu hard times bweziti Gloria ekituufu ye kigambibwa mbu abadde teetaaga nnyo ku ssente kubanga asonderwa era wali wabadde ku kitanda akakasente ke kabadde atolako mpola mpola ate naso okubanga obulamu bwe abulabirira akabanga akabadde kabulayo kitalo nnyo atujja gamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mukama Katonda omwoyo gw'omugenzi agulamuze ekisaka kwame wano ankulekere video zino ezaakoleddwa awali mu kusonda akasente olunaku olw'ejjo. Olunaku lwe twatuka mu ddwaliro baatugambirawo omusawo yali yabagamba dda nti Gloria tagenda kusimattuka. Kigiriza babadde bakimanyi. Abajjanjabi bonna babadde bakimanyi. Nga n'omulwadde akimanyi. Kati omulwadde yali takimanyi kirayika ekyokuba nti tajja kuwona naye yali akimanyi nti alina kansa because we namubuuza owulira otya yaŋŋamba Balista ekituufu nina kansa. Kati bwe yakiŋŋamba ono amujjanjaba kwe kumpita n'aŋŋamba Balista bannange oba ani yamugambye because baatugaana okukola ki okugamba. Naye kitegeeza buli muntu abaddewo mu ddwaliro abadde akimanyi nti omwana mulwadde tagenda kuwona. That is it. This is why n'ekyokumuzza ewaka kyali tekisoboka because yali ali just ku time ng'etikinga butikizi nga anytime asobola okufuna obuzibu of which tali tebasobola kumukkiriza. Yali ku stage 3. Eyo stage 3 kasooka ogitwako bbeebe eweddeyo. Kati ebbiru y'eddwaliro awo ennaku zaabaddewo awo ani abadde agisasula? Kati biru y'eddwaliro ebiseera ebisinga omuntu wafa wano mu Dubai biru bagiweevinga. Basobola ogiweevinga. Kati zino sente zibadde ziyambako okugulira abantu abaddewo awo lwakuba abantu abasinga okunywa waliwo abaŋŋambye mbu baatumya emmere ne batumya emmere ng'owadderivale abanjeyo diraamu 10 n'ogw'owadderivale embwaggo gwatabadde talaba Gloria ku intaneti tosobola kuleka mmere ya diraamu 10. Balista bano be babadde bagulira emmere ababadde awo okuliraana omulwadde babadde bamuyamba ki? Tesinaba kugamba gwe Kabaata Gloria babadde agulira emmere tebakola awo kyesijja kulimba sala kugenda mu bulamu bw'abantu naye bonna abadde wawo mu ddwaliro mwenna omulwadde yabadde abaliisa simanyi kiddako mu bulamu bwammwe. Kati kitegeeza time ya lanchi bwe badde ng'enaatera otuuka ng'oli agenda okulaba omulwadde. Kati owulira otya tukukyuse kuba owemmere abadde agambye bamutumiza ennyama naye nga bamumanyi bulungi amannyo maki malwadde tebali amutumiza kyennyanja kinyeebwa kyakuwuuta onoolya ennyama. Omusawo yagambye olye proteins ani yagamba nti proteins ziri mu nnyama mokka. Abaana bano bamanyika Kabaata abajjajabi babeera magezi. Nakuba essimu ne babuuza omulwadde nkuleetereyo ki nga tannanziramu agambye muleetere KFC spice. Omulwadde ategeera spice netali kamulayita amutte. Kati wabitwala nagenda nzekka nze timo mpita musiru omulwadde gwe wampitidde ali obubi ngene ne spice obadde otya ndabagambirawo ekyo kigaanyi. Kimi obuuza ki ekibuuzo waliwo omukwano George agamba soma ennamba 10 batimo omumanya akuba paka ku nnyama tasaaga. Ennamba eri 07 59 37 33 tima kino kankigambe.
minash-shaytanir rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nga ntegeeza eri abaana Adamu nkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja, amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumansira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya, mbikwata ne mbizinga ne muwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku nnamba 0752 87 15 15.